Okwanjula kwa Phoebe bane mwana mwala nyumi alabise bulungi byonna ebisingawo mbikuleetedde era binyuma byerabiddeko mu maaso awo. Ebigenda maaso ku nsonga za Dr. Halima byonna mbireese nga kw'otadde n'omusajja Jala Trophy eyakubye omukyala gye byatandikidde biki n'ekigenda maaso essaawa za kakati bw'atyo ng'ate ne Zari asazeewo ayambe omukyala eyabadde akaaba nga KCC etwala ebintu bye. Naye nga wasuze otya era wasibita gwena omulungi ampuliriza Ochan Media Kwali subscribe for more updates, like, share and comment. Tewerabira okunyinga notification bell obenga notified buli nteekawo video empya. N'ekirala nyongera okugikusa tuzuula omwagalwa otobeera omwagalwa n'akubuzaabuza ng'olowooza oli omukume muli bangi oli mu kizikiza yakugattika dda mikwani namba yaffe kweri ku screen to inbox nga tukuzirira omwagalwa ove mu kubuzaabuzibwa tukola airport pick up services zaffe ennungi ddala emiwendo giri wansi tukyusa ne ssente eza buli currency obeera ne weeraliikirira okumawo ne ssente zo mikwano ng'ate eno tuzikyusa tezitemeddwako yadde n'akatono nga bazitema ku airport nga bazitema mu banka kwano twesige tutambule ffenna tukukyusize ne ssente tukola surprise ne delivery tusiba ebirabo bya ssente ebimuli bya ssente tubikolako bulungi nnyo ddala tusiba ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'ebintu ne tubideliveringa naye nga katutandikire ddala butereevu ku Zari ate tuyooke tweyongereyo mu mikolo gya Phoebe. Akatambi kano katrendinze okuva olunaku lw'eggulo nga KCC esikaasikanya omukyalo ono ng'eyagala okuwamba ebintu bye lwa kutundira ku nguudo oba ku streets z'ekibuga Kampala. Yes, nga bagamba mbu baagala kuyonja ekibuga bagobeko abantu abayiwaawo ebintu ne babitunda naye ng'omukyala bambi yeegayirira yakwasizza abantu bangi ennaku nga bw'okiwulira bw'atyo omukyala wa Lutaaya Zari Hassan n'avaayo n'asalawo ayambe omukyalo ono era ngenda kubeera nga nkulagako olaba obusungu bwe yavuddeyo nabwo tatera kuvaayo mu busungu naye kyamunyiizizza kyamumazeeko emirembe era yabadde ali ku droppinga Shakibu ku airport n'agamba sobola kwebakanga siyambye mukyalo ono bw'oti ogenda kubeera nga weerabirako ebigambo bye nangeri ki gyamuyambamu. A lot happened in my mind. So my first questions were government teyagala bantu ku kkubo, which is very understandable. Biddugaza ekibuga kuba Kampala yaffe already nga bwefaanana ffe abatambuddeko Kampala yokka nga bweriringa dustbin. Kati wetunabera ne ba vendors buli corner, it's going to actually be worse. So valid point, yes, temwagala bantu ku kkubo tukitegeera government. The question now is abantu bano mubateeka wa? Right? Well, I've been told waliyo obutale. Okay? Waliyo obutale. Naye kati buno obutale oyinza okusanga omuntu nga talina capital awera wakufuna mudaala nti ebintu agenda biteeka mu mudaala, then ekyokubiri nga talina na busobozi, I think it's the right word, yeah, bwakusasulanga like I think there's a monthly levy for the market. Naye nga mukyala mukozi ayagala okukola. Abakyala bano government mwandibadde mubatunulamu kubanga engeri the way your KCC men handle these women, honestly, ogenda no mukyala mulamba, mukyala mukulu asobola okuzaala omwami yabadde amusikira ekikutiya ky'omujjudde vegetables. Like it was so heartbreaking. Like I'm actually just I'm out of words. I just watched it now on TikTok. I'm like, no, I'm not sleeping with this. I'm like, I'm not gonna sleep with it. I need to talk about this. Abakyala abasinga babalekera abazzukulu abaana baabwe embeera ye Uganda mbi. Omukyala bw'oba omutunuulidde mukyala mukulu nti ayinza okuba ne ssente z'anoonya kulabirira bazzukulu be kuba Kampala kweyiya amazima gali nti Kampala kweyiya ayinza okuba alina abaana abakulu abaava ewaka. Well, it might not be her case, but women of such caliber, most cases, babeera n'abaana baabwe oluusi nga bagenda kweyiya, abamu bali ku street, baafunirayo endwadde, baafa, babalekera abazzukulu. Waliwo abaana abali mu makomera wano mubimanyi, balekaleka abaana, balekaleka ba single mothers. Oyo ayinza okuba kale alabirira bazzukulu be naye waliyo n'abakyala abalaba single mothers nabo bali ebabalekera abaana. Government. Yes, obutale we buli. Naye not everyone can afford to pay levies to a stall.
kati ebintu bw'oba otunulidde vidiyo y'omukyala n'obuntu bw'alina si capital yawo nti amwetaaza omudaala. Abakyala abo balazeewa. Tebatawaanyizza gavumenti wabula beeyiya. Aguze ebintu bye bitonotono bw'ati. Yes, ku kkubo, again I repeat, ku kkubo tebatubaagalako kubanga ekibuga kiba kirabika bubi. Ate buli nsi erina n'abatembeeyi. Buli nsi k'ebweru erina abatembeeyi naye planning y'abatembeeyi eno gavumenti mukwate ku kintu kino. And the way your men handle these women. I actually had another story nti waliwo omukyalo bangambye wa mukwano bannabugabo nerabidde bulungi. Omukyala kesisi yali emugoba n'agwa muwala n'omwana ne bafa. No, we need a solution to this. Like seriously, as a sea vending, I've never been on the street to vend like that. But the pain, like my mama yatunganga byalani ngakolera jinja ku main street ani alitamanyi mama nti yatunganga chalani. Teba bayisako yabati ogwo omulembe mama afe gwe baalimu gwe nkugamba nti yatunganga ekyalani ku main street tebayisibwangako bubi bwe bati. Naye nga babeeranga ku street ne batunga ebyalani. Ne batusomesa ne batubeezawo. Naye kati even now mweno century gye tulimu mukyayisa abakazi bubi bwe bati abakazi abeeyiya abakazi abayiyiza abaana baabwe. No. This is very unacceptable. Like I don't need to be omuntu wa wansi okuwulira pain y'omuntu wa wansi. I just need to have a heart. Obuntu bwabavaamu temukyalina kabuntu. How do you drag omukyalo omukulu ng'oyo? She could have been nicely bound mugambye bulungi. But they are dragging her things. I know kwegayirira akabye kino kiri. Do you know how that feels? Ministry eri involved. Muyamba abakyala abaagala okukola. Tebasobola kusasula midaala, tebalina sente za busululu, which I would call levies. They don't have it, and they don't even have money for the stock to put in these stores. What is the solution? That is where we are. What is the solution? Baagala okukola naye kati bakoze eki ne ku street. Yes, kituufu tetubaagalako. Kibuga kigenda kufuukira ddala ate Katanga. Kampala is already bad as it is. Ffe tutambuddeko tulaba ensi z'abantu. Muyamba abakyala abo. Ate n'abasajja ba KCC mufuneeyo okuko obuntu. Oya nnyoko mulambo omuzaala. Mufuneko obuntu. It's so painful. Like, kinnumye. I couldn't even sleep. I'm like, no. I just dropped my husband at the airport. I'm like, I'm coming back here to do a video. Munyiza. I'm so, like, I don't know. I don't feel good. Osaba engeri gye nkyogeddeko munne inaasula bulungi kibadde kinnuma omutima gubadde gunuma ne nga naye kiki. Our own people bwe tuti bwe tubayisa. Omukyala oyo munnoonyeze. Munoonyeze omukyala oyo tufune engeri gye tumuyamba. Fune capital, afune w'atuula, akole. Talina gw'atawaanya. Akola. Do you know what it means to be that age ng'okyayiya? Oli mu street oyiriba. Do you know what it is to be at that age? Oli mu street okyayiriba. So painful. It is so painful. Mubere mukko obuntu. Abantu abo tetuganye, you're doing your job. Mubakwate mpola mubasende nga mpola. Tetuganye. Mubasende nga mpola baveewo. Nengeri gye mukwatamu abantu abo mbi nnyo. Tulidde omwana yafiira mu mugga. Government, mukwate ku kintu kino. This is not just about you trying to enforce your butales to collect money. This is not about collecting money. This is about the people of the country. Nze ndwawo nnyo kujja wano nenjogera ku bintu bino. Sene muzisolozeza obutale, yes. Kati bano abatasobola butale baagala okukola balagibwa. So disappointed. No. Do something about this.
Ase ekintu ekyo kyanyiza nnyo abantu bangi nga bw'okiwulira era omukyalo yatrendize nnyo ku social media era abantu bangi bavuddeyo nnyo nga baagala okuba nga bakyusa obulamu bwe. Nga tweyongeddeyo ku nsonga za Dr. Halima, Doni Asia avuddeyo n'awa ensonga ze era nga yagamba ali ku sayidi y'omukyala Charity nti Dr. Halima mufere nga amulumiriza. Ebisingawo kankuleko obeere ng'obyewulirirako kubanga binyuma obyerabiddeko. Okay. Nze ngenda kwogera ku Dr. Halima gwe mmanyi. Gwe nategeera 2019 nga wangalira mu kibuga Najiland mu ggwanga lya Saudi Arabia gye yali akolera emirimu gye. Dr. Halima nzija ntya okubanga nkolaganako naye mu ngeri emu oba endala. Yali yeetundira mu kibuga kye tuyita Najiland. Bwatyo abasudani ne bamuyingirira ne bamubba era obutambi bonna abaaliwo by then mwabulaba. Dr. Halima nadda ku zero nadipotingibwa nadizibwe Uganda nga talina kyalina. Engeri gye yali nti yali akola n'omukyala eyalina edduka ku Formatic Mall ye yatugamba nti lirye. Dr. Halima bwe yadda yagenda n'atuukirira mukama we ne beeyongera okukola okuva 2022 Dr. Halima lwe bamudipotinga nadda e Uganda. Bazze bakolagana okumala ebbanga eryo lyonna. Dr. Halima nze gwe njogerako yonno ate mwe muyinza kubanga gwe mwogerako yono gwe mulaba kati. Dr. Halima bwatyo bwe yali afaanana yali omu ku bantu abalina kye tuyita skin embi wano ku TikTok. Bwe yatandika okukola n'omukyalo yamuweerezanga products okuva Uganda ezimusanga gye yali akolera. Bwe batyo ennaku nga 2 emabega bafunye obutakkaanya ye ne mukama we gwakoze naye okumala emyaka 5. Yavuddeyo n'atandika okutegeeza ensi nga products ze we zitakola. Dr. Halima, products za boss we bwe ziba nga tezikola gwe ze wakozesa zaavaawa? Kubanga tutandika okulaba nga obonaabona ne skin embi ng'okola n'omukyala w'oku Formatic Mall. Edduuka lye wali ogamba nti liryo. Banange mbadde mbasaba bw'obanga ofunye obutakkaanya ne mukamaawo naddala mmwe abakola zi endorsement, nze siriimu kubanga nze sikozesebwa, mutuulenga wansi mukkaanye. Bw'oba osazeewo okulekulira lekulira mu mirembe oli omulekere business ye. Banange temumanyi what it takes for someone to build up a business. Dr. Halima essaawa zino oli ku business y'omukazi ogikuba kulwokuba mwafuna obutakkaanya nga n'obutakkaanya obuli wakati wo ne mukamaawo gwabuleeta kulwa depression gy'olimu. Uganda weekutuusizza gwamanyiiwo. Dr. Halima ebintu tebabikwata nga bw'obikwata. Muyige okukolagana n'abantu, muyige oku appreciatinga omukyalo oyo akubeereddewo mu buli mbeera yonna. Wano banoova mu bufumbo ng'olubuto lwa myezi 2. Fabamu twabimanya naye nga bw'omanyi nti obufumbo bugaana. Omukyala akubeereddewo. Dr. Halima essaawa zino okuba nti ofunye omusajja asobola okukolera business ng'eya bossi wo wandivuddewo n'omuvinga on mu mirembe naye ate n'otakuba mukazi okumutuusawo omutuusizza kati kibi nnyo. Atiimu Dr. Halima bongedde okuvaayo okumulumiriza, okumuyiwirawo omubiri n'ebirala bingi nnyo. Njagala obeere ng'obyewulirirako era we tutuuse okuva we natandika okubeera nga mbaweereza ensonga zino eza Dr. Halima. Ani mutuufu, ani mukyamu? Dr. Halima ye mutuufu oba ye mukyamu? Njagala obeere nga weewulirirako ate muneenawe twendooze mu comment section. Chicken yavuddeyo n'akola vidiyo ng'agamba Dr. Halima muferera mubbi. Kati wano wenneebuuliza chicken Dr. Halima ebbanga lino lyonna okuva we yava ku kyeyo nadda e Uganda abadde akubira ebintu ebyo obulango.
ng'oli eyo ng'osirise oba nga muli eyo nga musirise nga mumanyi bulungi nti Dr. Halima mufere era mubbi. Ye living upon that side nti oba Dr. Halima ebintu byakola tebikola ki byakubira obulango tebikola. Mubadde nga webbanga lino lyonna okujjogama abantu nti ebintu ebyo tebirikola. Ye kale wekiba kitunga tukitadde ebbali. Abantu Dr. Halima babba baafeera sente zazibajja mu nsawo tazibajja mu nsawo buli agenda okubigula nga yeyagalidde. Okiwulira ekyokubiri nze ndaba ezo ensonga z'abakazi kati Chicken gwe lwaki oziyingiramu Halima mukazi ne gwe abadde akubira obulango omukazi lwaki gobiyingiramu nga tegwoli musajja kyandiba ekituufu Dr. Halima kyayogedde n'agamba nti Chicken baleka bakuguza okole ki ojja omuvume. Ekyokusatu bw'aba nga Halima ebbanga lino lyonna lyamaze ng'akola nga akuba obulango nga bwe balagana n'omukazi oyo nga Halima yavuddeyo n'agamba nti nze nkoze eki ekintu nkivuddemu sikyakuba bulango basikyabakolera buzibu ki awo tagali avaawa omuntu yenna akola n'akola ki n'akoowa baba agambe nti nk'oyo kola it's okay bwe ziba nga products za mukwano gwo zikola lwaki mukwano gwo tanoonya brand endala mu kifo ky'okudda n'Halima ku media ne mwereega munoonye brand endala ate brand ya Halima mwali mufunye brand kuba Halima omuntu amutwalako obutunzi alowooza ebintu byatunda bikola oba okitegeera esooka kikazi kirayika bulungi kyava eno nga kyekoze kuwagambye mu Dr. Halima we yayogedde mu video wagambye mu Dr. Halima ebyo ebintu byabadde atunda bye byamukola akabina bye byamukola hips bye byamukola ennyindo. Dr. Halima yagenda okuva ku kyeyo ng'ebintu byabyekoledde. Dr. Halima yagenda okuva ku kyeyo nga hips zazikoze ng'olubuto lwalusaze ng'ebbina alikoze n'ennyindo fe abaavuze tumufollowing okumala ebbanga tukimanyi yagenda okuva eno ng'abikoze kitegeeza wali yali just atunda bintu ebyo oba okiteganga bwanoonya akatale n'ebyogambo tusimanyi edduuka biki edduuka Halima yaliyo ndiyita nti lirye asobola okuba nga asikiriza bakasitoma okuba nga bagula ebintu ebyo kuba oba oliawo singa teyagambanga nti edduuka lirye bakasitoma tebandizze oba okiwulira n'olwokuba nti ayagala bakasitoma bajje bagule buli omu abadde amanyi nti edduuka lirye ate muyinza okuba nti mwerabidde nti edduuka eryo libadde likola nga Dr. Halima likola kuba nti Halima akola ki alirangira ng'emula nti Halima ali omukazi ayimiridde oba okitegeera nti edduuka liri ensonga lwaki badde likola wabula essaawa zino ebintu bye mwandibadde mumalira mu inbox nga mubirese ku media muyinza okwekangana akatale ka bizinesi eyo mukoonoonye kubanga wewetegeeza ennamba esinga ez'abantu abaguze ku ebyo ebintu bagamba ebyo ebintu tebikola oba okitegeera buli omu agamba tebikola nze nabigula naye tebyankolera nze nabigula naye tebyankola kitegeeza ebintu bye batunda tebikola nabo babadde bakimanyi ebbanga lino lyonna mubadde musese nga mmanyi ebintu ebyo tebikola naye olw'okuba nti kati Halima yavuddeyo n'agamba takyabakolera oba takyakolera mukwano gwo kati wovuddeyo n'oga nti Dr. Halima muferera mubbi bulijjo olinda ki okuvaayo okukakasa abantu nti Dr. Halima muferera mubbi ebintu ebyo byakola si bibye bwaba yagambye nti ekintu yakivuddemu munoonye bulandi endala mukakase abantu nti ebintu bye mutunda bikola dani okudda neno ku media okwerega na Halima oba okitegeera just prove the public that ebintu bye mutunda bikola bakasitoma bamwe mujja basigaza neje munagenda okuba nga mugenda maaso n'okukola olutalo kwa Halima ngate brand badde batundira ebintu byammwe ebintu bakasitoma mugenda baluzinga babere nga tebakyabigula kubanga ekituufu bamaze okitegeera ebintu si bya Halima n'abadde ajjeeyo okugula ebintu nga ajjagula lwa Halima agenda kwekola ki agenda kwekomako agambe nze mbadde ngenda ogula lwa Halima yakola ki yakuba akalango naye kati nga bwe yavudde si kyagenzeeyo nze mbadde mbigula nga mmanyi Halima omubiri gwe agukoledde ku ebyo ebintu naye okusinza nti takyakola ki takyali ate si kwabikoledde kuba ffe Halima tubadde tumufollowinga tukimanyi Halima yava eno nga yeekoledde omubiri gwe ennyindo yagifundiza ali eno ku kyeyo hipusi ze yazikolera ku kyeyo ebbina lye yalikolera ku kyeyo oba okitegeera ffe babadde bamufollowinga tukimanyi n'abadde agenda okugenda obbigula nga alowooza byonna ebyo Halima abikoledde ali eyo abadde yakatandika omulaba tagenda bbigulayo kati justice is the fire mu controlling mukole ki musobole okubanga ebintu byammwe mubireka ku market otherwise n'akatale mugenda kwonoona. Azizi ensonga za Dr. Halima zikyagendera ddala mu maaso nga tweyongeddeyo ku mwami Kanyama Jala Trophy eyakubye girlfriend we okutuuka okumutuusa mu kkoma byeyongedde ebyama byeyongedde okuvaayo wajje byatandikira yamukubye atya omwala ali mu mbeera ki n'ebirala bingi njagala obeere ng'obyerabirako ate twendowooza mu comment section nti bannange gwe obeera gwe era kyera ki ate abalala bakiwakanya bagamba bwe kibeera nga kyekyo ku mateeka ga UAE saa zino yandibadde mu kkomera.
ensonga zino ezajjala trophy ziri bwe bati. Nabadde wano yesterday, kiro obudde bwadde bugenzeko ssaawa ndoza zadde nga 7. Nga Shukrani ansindikira message. Shukrani mukwano gwange. Shukrani namumanyira ku Nkombo restaurant. Era I think that day nejjala trophy lwe namusisinkana kuba namusangayo ng'ali kulya lunch. Then I reached there nga Shukrani amanyi bino ebya TikTok. She was like, Mami Semera, blah blah. She was so lovely to talk about friends from there. Kakati nabadde wano olunaku lw'ejjo nga Shukrani ansindikira message nga akaaba mu audio nangamba Swabi ndabika ngenda kufa nga akaaba naye ngamba bye yaŋŋambye naye omwana wange ali wano ne bwe bati nampa n'ebifaananyi by'omwana we yabadde assa bubi. I got so scared. Ne mugamba soko kakano mbulire what happened. Nangamba ekituufu abadde adetinga ne Jala Trophy. Babadde bakadetinga 8 months. Yagenzayo olunaku lwajjo okwosa jjo okumusisinkana. Okutuukayo nga Jala Trophy alina omuwala omulala. Audio zino zonna nzirina era nsobola oziteekawo wano eno naye kanzireke. Kakati bwe yatuukayo nga Jala Trophy alina omuwala omulala, Jala Trophy n'amukuba. Angambye yatuukawo n'abatunuulizibwa ati n'ayingira n'abatunuulizibwa ati. Kati ndowooza Jala Trophy yalowooza agenda amukwata video aziteeke ku TikTok amuswaze. You know? Kati mbu n'amukwata n'amukuba n'amukalula n'amuleeta n'amukasuka ku madaala n'amukulula ku madaala. But okuba otyo omwana wa munno bw'otyo. She's a mother. Ayina omwana we muto. Omulesa omwana wo, omuwala n'akugamba Jala ogenda kunzita, ndeka n'omugamba oba ofoofe. Really omwana wa munno n'omutuusa mwene embeera. Omuwala annyumiriza ebintu naye mpulira meni mwagala ki? Akuteyo cheating. Ate oyagala omutte n'obulamu bumulese. Think about her family. Nkedde ku makya nga bagamba tukebedde mu ssimu ye tulaba gwe gwe yasembyeyo okwogera naye. Are you her sister? Ne bagamba I'm her friend. Ne bagamba maybe she's dead. Banange empunze. Era abantu banjogeddeko nabo ku makya nga byenjogera tebikwatagana. Naye mu mutima ne ngamba no tayinza kubanga afudde. Ne bansindikira ebifaananyi bye waggulu. Era nsibye ku communication yali atya we bangamba tannazuukuka nga ali mu koma since yesterday night. Omwana wa muno n'oyagala omutte nagamba ogenda kunzita ndeka Jala Trophy, you're a man. How dare you fight a woman? Bananga omusajja akuba omukazi abeera kisajjasajja. Oyinza otya okuba omwana wa muno n'omutuusa ne mukoma? This is UAE. This is UAE. Zino ensi zirina amateeka. Wali omugamba bugambi fuluma n'omusibira ebweru. Wali omugamba tambula ogende n'otamutuusa ku kino. She's fighting for her life right now. Essaawa zino n'amasimu wagajjako bakunoonya tebakulaba. Naye okuba otya omwana wa munno okumutuusa ku kino ekintu. Musajja gwe. Okwendayenda naye n'ogattako n'okuba omwana wa munno. She was like Swabigayo yo mbadde mubeererawo. Talina mulimu takola, he's even in overstay. Nze mbadde nga munnanga akasente kange kenkola ne muwa because I love him. Naye n'omusasula mu bwoti. N'oyagala omulesa omwana w'omutto ekyana kye kito. Myaka 3, kiri myaka 2 kigenda myaka 3. Omwana we muto oyagala omutto omumulesa omwana. Omwana wani agenda omukuza. Olimba.
Jala trophy olimba walimbye nnyo wayokyeza nnyo. Omuwala ono singa si kye twagala kubanga obadde tusibye tusaba olunaku olwaleero lwonna nti Mukama muweeyo chance emu ave mu kkoma. Naye nga buli babalina essimu ye bagamba abasawo bagamba ayinza okuba yafudde. Musabe nnyo. Jala trophy. Mukama ali kusasula. Toyinza kutuusa mwana wa munno ku kino wamukubyewo omwana yangambye annyogoga omutwe. Omutwe gumuluma nnyo n'omukuba ku madaala as if you're fighting a fellow man, really? Olimba. Basajja mmwe abakuba abakazi mweddeko. Omukazi omukuba oluyi lumu nga yafukamidde dda. Naye omuddeko omukuba omukulule ku madaala omukasuke ku madaala. Mukama. Even just me thinking of it mpulira obulumi ku mutima gwange. No, walimbye nnyo. Nakwatira mbweza ate n'omuyisa bw'otyo. Kale. But to everyone out there, pray for her. Musabire shukran. Abamumanyi bamumanyi ne ku TikTok kwali naye. She needs your prayers. Avuddeyo mu kkoma naye tanaterera. Naye katusabe Mungu amuzize engulu. Amuwonye. Amusuuse. Byo bityo bwe byatandise era waneeno maaso ngenda kubeera nga nkulaga sayidi y'Ejjala Trophy ng'abamu ku basajja banne bavuddeyo kubeera nga boogera ku nsonga eyo n'embeera omuwala gy'alimu essaawa ya kakati era nga buli omu yeebuuza essaawa za kakati bwe kibeera nga ddala kituufu yamukubye to that extent. UAE erimu amateeka agakolerawo essaawa zino yandibadde mabega wa mitayimbwa yandibadde mu kkomera lwaki si musibe weerabireko. Ninako ebintu byesiri kutegera mu keesi eno. Ekisooka audio ze bampeereza ne video yo gye mpulidde nga oyogera bagamba omuwala yagenze n'akwata Jala Trophy n'omuwala. Jala Trophy n'amukuba kyenasobola okuyamba n'amusindika ku madaala omuwala n'agetinga unconscious. Owulira? Naye mu audio z'omuntu alina omuwala ku kitanda zennina ezimu ziraga nti omuwala yabagambye Jala Trophy mumuleke temumulopa na ku poliisi bwe mba ntuuse entuuko zange ez'okufa nga Katonda mpise mumuleke bambi temumulopa ku poliisi. Waziwuliddeko ezo? Omuwala njogedde naye okay, kakati ekibuuzo kye neebuuza Jala Trophy waba yakubye omuwala oyo n'atuuka ku level egenda mu intensive care unit. Omuwala yavudde ate ewa Jala Trophy okutuuka okugenda ew'oyo gwe yanyumirizza nti Jala Trophy mumuleke. Kitegeeza omuwala yavudde ewa Jala Trophy nga mulamu. Naawe wempuliriza audio bino neebuuza bibuuzo njagala ffenna tubyebuuze nga tetunnasala musango kuba Jala Trophy tannayogera. Tulina side emu. Naye njagala twebuuze ebibuuzo bino kuba nawe wempuliriza mu audio yo olaze nti wayogeddeko n'omuwala after the incident. Kati ekibuuzo kye neebuuza yabadde mu ddwaliro nga baligenda mu transferringa mu government hospital. That is when she came to me. Okay. And in that process you can ask someone all those questions. Asobola okukuba n'otambula nga towulira obulumi nga tebunnasituka naye bw'otuuka eka obulumi ne busituka. Engeri gye sirowooza nti waliwo omuntu wano e Dubai ayinza okuba omuntu n'amutuusa ku eyo level ey'okuba nti nafuna internal bleeding nga ffenna tukimanyi n'okusindika obusindisa omuntu n'okutaasa omuntu alwana kikusibya Dubai. Nze ndowooza nga tetunnasalira Jala Trophy musango bandisoose ne tulina ne tuwulira Jala Trophy ogambye wano e Dubai teri gwe basobola kuba ne baleetako ekisago n'afunayo injury gye yafunye. Okimanyi nti e Dubai abaddugavu we balwana oba gwe bakuba omuddugavu n'oloopa ne mumanya nti mwali baddugavu tebavaayo mwekuba paka musaayi kuyiika. Okimanyi oba tokimanyi? Ebyo byonna byeyogera bisoboka zonna ne mu bed space bulijjo tulaba abasajja nga bakubiramu abakazi. Ebyo byonna obutambi temubulaba.
nze just kyeneebuuza kyesiri kutegeera abantu abali close to omuwala ekintu kyenjagala ffenna tufokasingeko nti teriyo omuntu akuba muntu from nowhere. Zaka kati obadde ogezaako otugamba kisebo ne bw'aba yina omusango. Zaka, no one is allowed. No, Zaka, listen to me. There is no man that is allowed to beat up a woman regardless of what. Yes. Why would you beat up someone? No woman, no man is allowed to beat up someone. The thing is simple. Zak, the thing is simple. Omukyala bw'abanga yakubibwa ekituufu kiri nti bw'abanga yakubibwa, this guy should face justice. Because so you cannot start telling me nti omuntu tayinza kubanga yamukubye from nowhere regardless ne waba yamubye ne waba badde ayenze ne waba yakoze eki, there is nothing kyaba yakoze that is worth to be beaten. waliwo abawuliriza mukyali nenga era waliwo gwe yasooka okuba oba okitegeera nakyeyagala obuuza Zaka banaye musooke munindeko katono. Zaka nawe olinga n'amatako tolina kyogamba tuleke nga tannakubona avuddeyo ebigambo byaffe bibe towemulira wano kakkana ffenna tuli banyiivu tugamba tubalinako obusungu otugamba otya mbwalayika alina president wa TikTok ayogere tulinga abali mu katale. Zaka gyebaleko oba olyawo omwami abawa n'atuyambako ku mulwadde. Nze nafolowinza ebintu bino okuva ewa Jasi ekifaananyi ky'omuwala oyo buli kimu. Zaka oyo muwala oyo muvubuka ne bw'aba yamukubyeko just oliyulumu n'agenda mu ddwaliro because of oliyo omuvubuka lwe yamukubye. Bw'aba omuwala nga yafudde omuvubuka avunaanibwe ng'amateeka bwe gakola. Tojja tunyumiza nti omuwala yagambye nti ne bwe yanaaba nfudde tebamukwatanga era bamusonyiwezo. Ebyo bigambo byammwe ebyo bigambo byaki naye ng'amate oyo ne bw'aba yamukubyeko just oliyulumu omuwala n'agenda mu ddwaliro n'akumekeza ng'afudde omuvubuka alina omusango era akwatibwe. Ekyo Frank sikiwakanya labayo Frank Mr. Frank ekyo sikiwakanya ne bw'aba teyafudde ebisago byokka byayina era bisaana akwatibwe. Ddala Trofi ne baba yamukubye oluyirumu asaana okufeesinga ekyo kye yakoze naye ekyo sikiwakanya okitegeeza naye nze kyenjagala njagala Ddala Trofi aveeyo ayogere ekyabaddewo ekituufu kuba ye tannayogera okitegeeza. Omuwala mulamu oba mufu? Omuwala ati omuwala oyo singa yafudde omuwala oyo singa yafudde mwanditugambye nti Ddala aveeyo aw'ensonga kyembuuza omuwala yafudde oba akyaliwo? Ani yamuwa olukusa olw'okukuba omuwala? Ani yamuwa olukusa olw'okukuba omukazi? Kasooke mumpulirizeeko omuwala azze okuva ejjo ali mu koma okuva ejjo ssaawa 8 ali mu koma azze engulu ssaawa 2 ez'ekiro obwedda buli ayogera nange ku simu mbabuuza how is she bangamba she didn't wake up ne mbabuuza what do you mean by not waking up ne bangamba maybe she's dead. Ezo message za maybe she's dead bazimpadde emirundi 3 nga bwenkankana naye bwe neegulira ne ngamba nedda alabika tannafaka. Let me hold on. Temumanyi mirundi emeka bwedda gye netunuzaamu kamera kola video ngambireka naye swabindi wano Dubai mumbuulire wa waali nze ŋŋendewo jangu minbox yange ayagala okumanya nti nnono ebibuuzo bino bingi ebitagatta story eyo bwedda ngigobera kuva ku makya Mr. Frank naye bannange muleke mbabuulire namwe abasajja musitukiremu. Omwana ono singa yafudde ebyo ebibuuzo byonna obadde ogenda byebuuza anti kati mulamu naye atuuka atya mu intensive care unit nze kyenneebuuza ejjala mumuleke ojja kugendayo obimubuuze nga zengulu kati Zaka tatukooya natubuuza bibuuzo bitakwatagana agendeyo amulabe bw'anadda engula bimubuuze watuuse otya wano. Oyo Zaka muleke yali abaddeko yeka mu nnyumba emisana obulwadde ne bumuyitirirako
ate asobola byonna tubimunyonyodde alemedde obyetegeera yola n'avaawo obulwadde ne buttukira eyo. Zakka tuleke lwako obusungu bwe tulina bungi. Tuleke bulesi. Asobola banga yamukubye omuwala n'avaawo oba n'agenda n'atuuka eyo gy'atuuse obulumi ne buttuka. Ne budduka ye asingako abamutwe yamukubye ku madaala. Omukazi ne bwakusobya tekikkirizibwa kuba mukazi. Yatuuse atya wawuliddeko ku story nti yamukubye n'agwa ku madaala n'amukula ku madaala omwala n'afeintinga. Ekyo wakiwuliddeko? Nze kyenyinza okugamba Zaaka ebigambo nga bw'oyogedde bijja kujja. Statements will come when they are contradicting. Yeah, of course. Okiwulira? Naye ate tekijjaawo matter of the fact that baabadde ne misunderstanding. Oli n'amukuba. Oba yamukubyeko luyi n'agwa, oba yakoze eki as long as you're taking the step. Ne bw'okanga. Kambabuulire kino ne bw'omukanga ng'alina pressure. So byebyo munnange buli omu asobola okutwala kyatutte okusinziira bw'owulidde story okuva gyetandikidde paka wookyali. Tugenze ku mukolo gwa Phoebe mwana muwala alabise bulungi anyumye emikolo enteekateeka zonna zaawedde yeegeza mu kagoye kano yeegeza mu kali bwe bamukuba zi facebit eza makeup alabise bulungi njogera ekindekeki nyongera okujjukiza nti weekuumire waneno ku All Channel Media wendi okubeera nga nkuwa updates zonna buli kimu ekigenda maaso ku mukolo wendi okubeera nga nkuwa buli kimu nga bw'okiwulira. Ate era mwana muwala Phoebe alabise bulungi ate nga kwotadde n'omwami w'enzora bw'alabika ngenda kubeera nga mbikuleetera mu videos eziddako weekumira wano atanaba ku subscribe nga simanyi kikyolinze All Channel Media kwokyali subscribe for more updates like share and comment weerabira okunyiga notification bell obenga notified bwenteekawo video empya ntwala omukisa okwongera okujjukiza nti tuzuula omwagalwawo ofune namba yaffe ku screen yo obeera ate nga wazulira omwagalwawo ove mu kubuzaabuzibwa ebbanga eddene otegere amazima otegere ekituufu tukola airport pickup services zaffe ennungi emiwendo giri wansi ddala ku bbeeyi layisi ate nga tukyusa ne ssente tobeerayo ne weeraliikirira ogenda kukomawo otya ne ssente ezitali za Uganda munaye twekwate tujja